Kale, good morning, mwasize mchaba mikwano. Obudde mu bulaba buli gloomy, naye wano ku Legit tuli basanyusu olunaku olwaleero. Tulina abaana more than 50 candidates traveling. Guys, do you know what that means? Tulina abaana bayitirivu batambula, ekisookera ddala abaana ba Traumax project abakola guli omwezi oguwedde ku 1 million offer bali mu kutambula. Tulina ne projects mpitirivu ez'abalala ze bali mu kutambulirako. Ndowooza mulaba what is going on in the background, the situation here. We are more than excited. Naye nga nyongera obbajjukiza okutukubirako essimu oba okutextingako ku namba zaffe eza WhatsApp eziri mu bio. Enamba eri mu comment section gyewale, oyo mufere agenda kutomeza, agenda kukabya amaziga. Ekitebe kyaffe ekikulu kisangibwa wano Emutundwe okulya na Kampala University, naye nga tulina ne branch mpitirivu okwetooloola eggwanga lyonna. So bw'oba oli ngolaba video eno, tell a friend to tell a friend. Bw'oba olina passport, you are eligible to travel with us. Travel with us or no one else. Ngenda kubanga mbalaba. Right now let me go back and do official duties. Tugenda kuba tubasinkana mu videos zaffe endala. We love you so much guys. Bye bye.